Okay, maniriza nnyo ku LMTV Uganda program ebere step buzz nenga mbabuuzako mwena abalungi abaje kumirako group ya LMTV mbabuuzako mugamba mutya Yusufu, Aisha, Helen banange mwe bale kwasaganya kintu mwe bale kukwasa kintu kinene mwe bale kukikwasa manyi mbabuuzako okusinza yonna gye musinzide abantu bekasubi awo mbagala nnyo mama Joero, mama Bibu mwe bale kulaba LMTV Uganda mwe bale kintu kino kukiwanika natera amanya ne dobozi Queen Sylvia Fairly nigo atenga teulabira mwana Mlensa Lawrence ali behind the camera okubanga akikwasaganya atenga ye producer wange owalero nenga teulabira atera abatekamu ensimbi ba King Montage Studio abasangibwa waleri enankulabe ku Prime Tower level 3 room 04 beba King Montage abakwata emikolo bakwata film zibakwata enyimba bakola photoshoot basinika balu SMS bakola buli kimu kyonna ekyetagisa gwe toddeyo ne weekubagiza n'ogamba sina muntu asobola kunkwatira video yange ate filimu yange sina bakufuna bagikwata bulungi aba King Montage bo we bali okubanga bakuweereza services zaabwe za mulembe ate balina customer care wabula bakubireko ku namba z'essimu 0702104125 0702104125 ba King Montage Studio abasangibwa bali enankulabe ku Prime Tower level 3 room number 04 abo bateekamu ensimbi natera okubanga olaba program ezisinga wano ku LMTV Uganda obewayo bok tuteekamu ensimbi naawe osobola okubanga otweyungako banga uyo yagala kuwongera naffe tuteekamu nsimbi era eyo yennyini namba naye era osobola okugiyitako mu magezi ne tuba natera nga tukikwasaganya naawe ne tusobola okubanga tukubira business abantu maaso ne tugibakubanga aba King Montage engeri gye tukikwasaganyamu ngenda kubanga natera nga ntandika neggulira erya Honorable Kyagulanyi president wa NUP nga ali sawa zino wenjogerera nga ali munnaku ali maziga akaba olw'abantu bwe natera abasobola okubeera nga abasibibwa omwaka oguwedde nga Bobi Wine ali mu kunoonya akalulu we yali anoonya akalulu awe basalawo ne basobola okubanga bakwata abantu be abamuli ku lusegere omwonga mwe muli Edi Mutwe Nubianili bantu bangi nnyo natera abasobola okubanga bakwatibwa era wenjogerera babamye beyiro naye nga wenjogerera Nubianili ku misango gye bamusomedde egisinga ogumu omulamuzi yasobodde okubanga ategeeza nti gwamusinze wabula bakyaganye okubeera nga baweebwa beyiro so bakyali mu kkomera kati so Bobi Wine wenjogerera ali mu bulumi ali mu maziga anoonya kiki asobola okubanga akolera abantu be banene okubanga bava mu kkomera naye nga wenjogerera jjo emisango egimu ku jjo gigenda gibasinga neera bakyabasomera babaleeta mu kooti ne babasomera emisango wenjogerera Nubianili ku misango gye babakwata simanyi okukuma mu bantu omuliro okwegugunga okubanga beekalakaasa okubanga kwegamba balina emisango mingi nnyo gye basobola okubanga babateekako naye nga ogumu ku bo gwabasinze kati tukyagenda mu maaso n'okunoonyeza ekintu kino kigenda kubanga kiggwerawa kubanga abantu bano bakyaganiddwa okubanga baweebwa beyiro bakyali mu kkomera so Kyagulanyi ensonga eno agyogerako mu bulumi obungi ennyo bambi nga sawa zino ali mu nnaku akaaba yeebuuza kwegamba ekyokola nga takitegeera yeebuuza gavumenti yagaza ki abantu bange kubanga ye mu bigambo bya Kyagulanyi yategeeza n'atugamba nti abantu baffe tebalina musango gwe baali bakozeeko wabula Edi Mutwe ye kye yali akola just kukumpa bukuumi wamu ne Nubianili be bamubambi kubanga basooka kumuggyako bantu bano abamuli ku lusegere kwegamba yeebuuza gavumenti kyemwagaza naye tannaba kukitegeera bye bifaananyi bya Nubianili nga wenjogera right now ali mabega wa Mitayimbwa wamu ne Edi Mutwe bantu bangi nnyo nateera abakwatibwa bangi basukka mu 3 wamu n'abalala abamu kwabo be bakwata ne ba Edi Mutwe wamu n'ebifaananyi bya Robert Kyagulanyi engeri gyali mu nnaku producer wange wabanga alina video eya Honorable Kyagulanyi Sentamu aka Bobi Wine agenda kubeera nateera nga agiteekayo wewulirire bambi ennaku omwami ono gyalimu ey'okubanga abantu be bakyaganye okuteebwa ate nga ne beyiro basazewo okubanga abagibamma. Okay, mbakulisa ino natera ewa Kyagulanyi Bobi Wine Honorable waffe yatenga ye president wa kibiina kya NUP National Unity Platform nga gyasinzidwa munnange ali munnako okubanga abantu be natera munnange baganye okubanga bateebwa so katwongere okusaba kubanga abantu bano balina families zaabwe balina okuliisa abaana balina okudda ku masomero so katwongere natera okubasabira Mukama asobola okubeera nga abayamba natera wenjogerera full figure yavuddeyo ali mu kuwanda muliro
agamba nti Bobi Wine y'omu kubalemesa Hassan Owenga okubanga ajja mu Uganda. Omukulu ono Hassan Owenga gwe natamumanyi yani atamumanyi ku bantu abawagira omupiira ye manager wa Arsenal. So yali alina okubanga ajja mu Uganda okubeerawo mu kulayira kw'omukulembeze w'eggwanga. Bw'atyo n'asalawo okuba yali alina oyitirako Rwanda kubanga waliyo t-shirt omukulembeze w'e Rwanda Kagame ze yali alina okubanga amuwa. So bw'atyo n'asalawo okubanga ayitira e Rwanda asobole okubeera nga apiikinga t-shirt ezo. So yalina okujja n'atasobola kujja kubanga mbu n'omukulembeze w'e Rwanda Kagame teyalabikako omukulayira kw'omukulembeze w'eggwanga. So full figure tekyamuyisa bulungi n'awanda omuliro n'agamba Bobi Wine President Kagame w'e Rwanda mbu be bamu kubalemesa omukulu ono kubanga ajja mu Uganda okulayira kubanga mbu omukulembeze w'eggwanga yali yamuyita mu butongole ajje abeerewo kubanga engeri gy'ali manager ow'omipiira. So kati ne Uganda yali alina okubanga atuukayo asobole okubeera nga akiikira World Cup okitegeera. So teyasobola kujja yali wakujja mbu n'asikattira ayina we yasikatira awo n'asobola okubeera nga tasobodde kukikwasaganya magezi. Full figure wanjogera ye kwegamba awandira ddala omuliro agamba abantu bano balina empisa embi. Lwaki bakikola bwe bati? Lwaki balemesa omusajja ono okubanga ajja mu Uganda? So bibe ebifaananyi bya Arsenal Wenger gwena atamumanyi ye manager wa Arsenal kwegamba aba Arsenal mbatumiddeko nnyo we manager wa muwadde yagana okubeera omukulayira kw'omukulembeze w'eggwanga ye full figure yavuddeyo n'awanda omuliro nti ebyo byonna ye byonna byaleetera Bobi Wine kwegamba buli kimu ekijja buli kimu ekigaana Bobi Wine. So n'avaayo n'akola ne ku nsonga ya Ekoni okubanga yatuuka leeti okumukulayira kw'omukulembeze w'eggwanga. Twalaba nga Ekoni bwe yali ajja mu Uganda bambi yatuuka leeti kubanga essaawa z'abagenyi zaali ziyiseeko. So n'asobola okubeera nga amawulire agalabiraawo ku airport n'asobola okuba nga wabikwasaganyiza omukulembeze w'eggwanga engeri gye yalayiramu byonna nabira ku airport. Naye mbu ekyamutuusa leeti full figure yatugambye nti waliwo obuzibu obwali mu bbanga ennyonyi yafunamu obuzibu neerwa nnyo mu bbanga mbu era omukulu ono Kyagulanyi mbu akirinamu omukono ne President bannange mbu akirinamu omukono kwegamba buli kimu Bobi Wine era mbu akirinamu omukono lwa nsonga lwaki Ekoni yakola ki yatuuka leeti okubanga tasobola kubanga atuuka ku mukolo ogwali ogw'okulayira ogwaliyo last week nga 12 lwali lwakusatu omukulembeze w'eggwanga we yali ng'akuba ebirayiro bye. So gego nateera amawulire gembajidde ewa full figure gwe natamanyi bebifaananyi byange byebifaananyi producer byayisawo okumpewo ebya Ekoni wamu n'ebifaananyi bya manager ono full figure gwagamba nti okubanga teyasobola kikwasaganya kubanga jambu Bobi Wine yasobola okubeera nateera nga amulemesa. Nenga nyogera okubajjukiza aba King Montage studio abasange oleri ennakulabye ku Prime Tower level 3 room 04 awe batuteekamu nateera ensimbi okubanga tukwasaganya ekintu kino okubanga tubakuba program eno mu maaso. Nenga bano bakwata video oli muyimbi oli manager oli producer ogamba bannange nkoze nti okubanga ekintu kyange kino nkitambuza ngenda nakyo ntya maaso kubanga osobola otuuka ku TV agamu ne bagamba kifaananyi kibi video tetugenda sobola gizanya olwo luyimba ne balusuula mu kasero. Aba King Montage studio bagambye ebyo n'ebyo ojja ewaabwe tojja kubifuna kubanga ekifaananyi kyabwe kya mulembe. Tofaayo oba oli bwero oli ludda balina amajja ag'omu bbanga n'ag'okuttaka wabula bakubireko ku namba z'essimu 0702104125 0702104125 aba King Montage tojja kwejjusa bambi. Naawe wenange olina business oyagala tugikuba abantu maaso osobola okuyita kwezi ennamba tujja kubanga nateera tukikwasaganya. Ate nga mwana Mlenzi Lawrence yali behind the camera oyo yakikwasaganya producer wange omu bwati gwe nnina yakyasinza okukwata ekifaananyi eky'omulembe. Naye nga wejogerera bambi waliwo abantu abali mu nnaku abakaaba mwemuli munnange Epas bambi ali maziga akaaba ali mukaaba obuziga bwa crocodile ali mu kubutuka abira nnyini oluvannyuma lwa Princess w'Etoolo k'omukuntalo olw'okubanga avayo n'afumbirwa. Kati munnange omwami ono yali omanyi abasajja mulina ekizibu kimu osobola okubeera nga oyagala omuwala mu kifo ky'okumwatulira n'omugambo wange nkwagala kale osobola okukola ebintu naye ekintu obanga tovuddeyo n'okiraga nti kituufu nkwagala obeera tolina ogenda kikola ki kukigira. So wenjogerera omukulu ono ali maziga akaaba
agamba munnange bamututteko omusajja era ng'omuwala ono yawasiddwa Omumerica bamuyita Anthony Philip okuva e USA bw'atyo yasobodde okubeera ng'awasa mwana muwala ono ku ntale Princess ow'Ettoolo mu bufumbo obutukuvu era nga wenjogerera yamututte mu US awo ono n'avaayo n'akaba bambi kubanga abakazi bangi nnyo abazze bamulema bazze nga aganza ne bamulema mwe muli Masake mwe muli bantu bangi nnyo nyini ddala bazze nga kati wenjogerera akaaba tusindikira bu video ku social media tukaabirira tukuba ennaku ye kwegamba alinganga agamba nti te omukulu ono b'amaanyi gaamubula so kati ali maziga Masake yamulemu kubanga amukwasaganya mu magezi kati avuddeyo ali mu kutukaabirira bannange bawala bangi nnyo epasi bambi bazenga akwana omumwe muri Flavia naye yamulema tumusiime yamulema bannange abakazi bangi nnyo bazenga akwana naye ne bamulema wabula bebe bifaananyi bya mwana mlenzi epasi gwe wena atamumanyi wamu ne Princess w'Ettoolo yawasiddwa Omumerica ibye bifaananyi wamu ne bu video bambi epasi bwali mu kutusindikira nga ali mu nnaku akaba so olunaku olw'ejjo gabadde matikira wali eri ku University e Makerere omwono nga mwemu abadde omukyala wa Muzaata omugenzi eyatikiddwa PhD wali eri e Makerere ku University bw'atyo bambi yavuddeyo bambi nga musanyufu nnyo n'agamba nzaani naye agamba ekyasinze okumukwasa ennaku nti olw'okubanga bbawe Muzaata bambi yatuva ku maaso ekyokubanga bambi omukulu teyasobodde kubeerawo mu kusanyuka kubanga kwegamba yabadde musanyufu nnyo naye nga waliwo ekimubulako naawe nga bw'okimanyi kubanga mu bigambo bye yawutegeeza n'agamba nti omukulu ono Muzaata yali bambi ayagala nnyo mukyala we asome ate ng'ayagala nnyo abantu abasoma era yali amutaddemu nnyo ensimbi okubanga asoma so bw'atyo munnange basobodde okubanga bamutikira PhD awo e Makerere University bw'atyo n'asobola okubeera nga akikwasaganya mu magezi era nga bambi musanyufu newankubadde kale bbaawe tali naye bw'atyo bwe yasobodde okuba nga akikwasaganya yagambye musanyufu nate era akyeyongerayo n'emisomo gye atagenda kukomawo wokka wabula ebimu ku byasomerera yaganye okuba nga abitugamba naye kwegamba tujja kwongera okunoonyerezaako ku biki byasoma kubanga details entuufu zonna yaganye okuzituwa naye kyatugambye nti ye musanyufu mu bigambo bye newankubadde kale bambi bbaawe taliiwo yasobola okuba nga tuva ku maaso naye nga musanyufu nnyo bw'atyo yatikiddwa wali e Makerere PhD degree ogimanyi eyo naye nga bye bifaananyi by'omukyala ku Luthuumu omukyala w'omugenzi Muzaata bambi yatuva ku maaso wamu ne interview gye twasobodde okubanga tumujjako producer nyamba bambi ogintereyo abantu basobole okubeera nga beerabira ku Hajjati ku Luthuumu ono ekintu engeri gyakikwasaganyiza mubadde balabi balungi nateera okuva gye twatandikidde nateera mpaka wano ngenda kubanga mbeerekereza kubanga nazino obulungi nateera ava mu ddiiro ntambule ne mwana mulenzi Salolensi yali behind camera ate nga ye producer wange akyasinza okubanga akwata ekifaananyi eky'omulembe ate nga asinziza balemba King Montage Studio abakwata ebifaananyi eby'omulembe bakola photoshoot basindika SMS bakola bannange oh my god njogera ekindeke kibano bakwata video bakwata firimu bakola buli kimu kyonna gwe kyomanyi tunasobola okukitunuzaamu kamera bakola buli kimu baby shower introduction is wedding everything wabula bakubireko ku namba z'essimu 0702104125 ba King Montage Studio abasangibwa wali ennakulabye ku Prime Tower level 3 room 04 amanya n'eddoboozi mbadde Queen Sylvia mubeere bulungi mweraba